الحمد لله يصطفي من عباده رسلا خلق آدم من عدم لا أم له ولا أب وخلق من ضلع آدم حواء من غير أم ولا أب وخلق عيسى عليه السلام من أم بلا أب يخلق ما يشاء وقال سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون خلق الخلق في أشكال وألوان واختار أنبياءه من جنس البشر وفضل بعضهم على بعض فاتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما وجعل عيسى ابن مريم عبده ورسوله وجعل محمد بن عبد الله خاتم أنبيائه ورسله عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم وفي ذلك دلالة على عظمة ربنا وقدرته البالغ على خلقه وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون أما بعد فاتقوا الله أيها الأحباب ووحدوه في السر والعلن abampuliriza ab'ebitiibwa abasembedde wano olwaleero ntendereza Allah subhanahu wa ta'ala eyatutonda n'atuteeka ku nsi Allah subhanahu wa ta'ala eyakola abaddu be n'abalondamu ab'enjawulo n'asalawo okubeera nti n'abafuula ababaka Allah subhanahu wa ta'ala bw'otunulira ebyafaayo by'okutonda kwe yakola nabbi Adamu alayhi salam ng'omuntu eyasooka ku nsi nga talina taata wadde maama mu nabbi Adamu alayhi salam n'abeera ng'ajjamu mukyala we Hawa naye n'amutonda ng'abo bombi abajja mu ttaka nga ne Hawa min ghairi abin wala nga naye yamutonda nga talina taata wadde maama wabatha minhuma rijalan kathira wa nisaa najjamu Adamu ne Hawa abantu abayitirivu obungi abakyazaalibwa paka olunaku lwaleero ila qiyami saa paka kuwimirawo kw'olunaku lw'enkomerero nga yabatonda nga abajjamu Adamu ne Hawa be yatonda nga abajja mu ttaka nga tebaaliko lubereberye taata wadde maama Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo n'atonda nabbi Isa alayhi salam n'amutonda nga talina taata naye ng'ate ye ayina maama yakhluqu ma yasha yeyogerako mu Qur'ani n'agamba nti atonda ky'aba ayagadde nga bw'aba ayagadde la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun tabuuzibwa ku kyabasazeewo okukola lwaki kino okikola oba lwaki kino okikoze oba lwaki kino okikoze bw'oti Allah subhanahu wa ta'ala yatonda ebitonde mu bifaananyi ebyenjawulo ebitonde bye ebyenjawulo tunuulira malayika Allah subhanahu wa ta'ala n'atonda malayika nga malayika si nsajja ate si nkazi n'aziteekako ebiwawaatiro nga zibuuka n'agamba nti mathna uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha n'akola nga waliwo ebiwawaatiro ebibiri waliwo ebiwawaatiro ebisatu waliwo ebina n'ayongera zayagala yamanyi malayika ezisinga ebiwawaatiro ebingi zirina bimeka okwo kwonna kutonda kwa Allah subhanahu wa ta'ala n'okwawulawo nga ye bwe yayagala engeri gye yayagala ayawulewo wakati w'ebitonde bye nga byonna bitonde bye Allah subhanahu wa ta'ala n'akola nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ng'ayina maama ne taata ate n'abeera nga gwe yafuula omubaka ow'enkomerero eyaddirira nabbi Isa alaihi salam yakola ebitonde bingi ebimu bifaanagana ebimu birina emigaso egifaanana naye ng'ate byawukana mu ndabika eŋŋamiya tefaanana na mbalaasi oba ndogoyi naye nga byonna bikozesebwa okwebagalwa embuzi n'endiga tezifaanana n'ente naye nga byonna byebimu ku bisolo ebikozesebwa abantu awaka n'ebirala bingi Allah subhanahu wa ta'ala bye yatonda malayika yazitonda ng'azijja min nuuri mu kitangaala
n'abeera ng'ate atonda abaana Adamu min turabi ng'abajja mu ttaka, n'atonda amajinni ne shaitani min naari ng'ate byo yabijja mu muliro. Kyengezaako okubeera nti nno okutuukako nti Allah subhanahu wa ta'ala ayina obuyinza obutonda ky'aba ayagadde nga bw'aba ayagadde nga tabuuzibbwa. Naye bw'atyo n'asalawo ate bannabbi be abajje mu bantu awamu n'okubeera nti nno malayika bye bitonde ebiri awo, mbagambye si nsajja si nkazi, tezirina mulimu gwonna okuggyako okusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Naye yasalawo ate bannabbi abeere nga abajjira ddala mu bantu, naye ate n'abeera nga abasukkulumya ku bannaabwe. Fattakhadha Ibrahima khalila, n'alonda nabbi Ibrahimu n'agamba oyo nfanfe wange. Wa kallama Musa taklima, nabbi Musa alayhi salam n'asalamu bannabbi bonna nti oyo gwe nja okwogera naye ng'enkomero tennatuuka. Nayogera ne nabbi Musa alayhi salam. Nabbi Isa alayhi salam n'amuwa ebyamagero bye mumanyi ebiviirako abantu abamu okumutegeera entegeera enjawulo nga bwe tugenda okukinnyonnyola. Mbalamira okutya Allah subhanahu wa ta'ala n'okubeera nti nno Allah tumwawula mu butuufu bw'okumwawula. Abampuliriza abalungi abasembedde wano, ebitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala bye twogeddeko bingi. Allah subhanahu wa ta'ala bye yatonda, naye kigendererwa ki lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yatutonda oba lwaki yatonda ebitonde bye? Allah subhanahu wa ta'ala ekigendererwa kyali kimu kyokka, liibadati, kubeera nti tumusinza. N'akirambika bulungi mu Qur'ani n'agamba nti wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun. Saakola majini n'abantu okujjako lwa nsonga emu, kubeera nti nno binsinza. Sibaagalanga mu riziki n'olunaku n'olumu nti musobola okubeera nti nno mulisa Allah subhanahu wa ta'ala. Olw'okuba yalina ekigendererwa mu kututonda, kyeyava ateekawo ekibonerezo eky'amaanyi ennyo eri omuntu amugattako ekintu ekirala. N'agamba nti inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, nti Katonda tasonyiwa muntu yenna amugattako kintu kirala, naye amazambi amalala asonyiwa gw'aba ayagadde mu zambi ly'aba ayagadde. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo n'atatuleka kwekwasa nti tetwamanya, wabula n'atutumira ababaka be mbagambe nti yabajjira ddala mu ffe, tuleme kugamba nti by'otugamba okukola lwakuba gw'oli malayika. Allah subhanahu wa ta'ala n'atusindikira ababaka nga baviira ddala mu ffe, babeere ng'omulamu ogusookera ddala kukoola kwabwe gwali gwakubeera nti no tusinza Allah subhanahu wa ta'ala n'obutamugattako kintu kirala. Naye n'abasukkulumya ku bannaabwe n'agamba nti tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum fawqa ba'din darajat. N'agamba nti ababaka abo nabo balimu emitendera, twabasukkulumya abamu ku bannaabwe, n'ekyeyogere kiraga nti nno kyali kyanjawulo nnyo ku birala. N'agamba nti minhum man kallama Allah, waliwo eyogerako ne Katonda, ng'ategeeza nabbi Musa alayhi salam. N'abagambye Ibrahimu n'agamba nti yo khalilu wange, n'ayogera mu Qur'an n'agamba nti wattakhadha Allahu Ibrahima khalila. Ibrahimu ye Allah yamwawula n'amufuula nfanfeewe. Bw'atyo Allah subhanahu wa ta'ala bwe yasukkulumya bannabbi abamu ku bannaabwe. Allah subhanahu wa ta'ala bannabbi be yatuma n'abateerawo ebyamagero bifuuke ebisobozesa abantu okukkiriza nti abantu bano wadde balabika nga ffe naye banjawulo ku ffe. Allah subhanahu wa ta'ala kyekyamuviirako okubeera nti nno bannabbi abassizaako ebyamagero abantu basobole okubeera nti nno bakkiriza obubaka bwabwe. Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba nti ma min nabiyyi min al anbiya, teri nabbi yenna mu bannabbi Allah subhanahu wa ta'ala be yatuma illa waqad u'tiya min al-ayati ma mithluhu amana alayhi al-bashar, okujjako nga Allah yamuwa ebyamagero ebikwatagana n'embeera y'abantu Allah subhanahu wa ta'ala be yamutumamu. Bwe yatumanga nabbi najja mu balogo nga nabbi Musa alayhi salam n'amuwa omuggo nga gwo mu ddogo, abakkiririza mu ddogo tegumanyi ddogo lyabwe lyonna lye balina. Bwe yatumiranga abantu abaali bakkiririza ennyo mu by'obusawo n'atuma nabbi Isa alayhi salam n'akola ekyamagero nti ye wadde basawo nnyo naye ate waliwo kye baali obusawo bwabwe kye bwali tebutuukangako nga tebalabangako muntu azaalibwa
nga tayina taata nazalibwa mukazi yekka. Allah subhanahu wa ta'ala ekyamagero kya nabbi Musa kya nabbi Isa n'akyawula ku birala n'ebyamagero ebirala betugenda okubeera nti nno twogerako ebikwatagana ne nabbi Isa alayhi salam. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti wa innama alladhi utituhu wahya, naye nze okwawukana ne bannabbi abalala buli omu yaweebwanga ekyamagero ekikwatagana n'abantu b'omulembe gwe, nze Allah yampa bubaka. Fa arju an akuna aktharahum tabi'an yawm alqiyama, obubaka bwe yampa bwo tebuliiko kiseera bwalubeerera ye Qur'ani. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyava agamba nti nsuubira nti ku lunaku lw'enkomerero nja kujja nga nze nsinga bannabbi bonna abagoberezi, kubanga byo ebigambo bya Allah ebiri mu Qur'an tebikyuka na mulembe. Ne bw'obeera nga leero osanze abantu bakkiririza mu ddogo nga ku nabbi Musa alayhi salam, omulembe ne gukyuka ne badda mu by'obusawo nga nabbi Isa, bandibadde nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala bamulimbisa. Nabbi kyava agamba nti ye Allah yamuwa kitabo bubaka nga bwo bugobererwa paka ku lunaku lw'enkomerero bugenda n'embeera. Bampuliriza abalungi abasembedde wano, ennaku ze tulimu esigadde ennaku 2 okubeera nti nno sekukulu oba Krismasi etuuka. Kirungi oba kiba kya mugaso eri omukkiriza okubeera nti nno ategeera ebyamagero bya nabbi Isa alayhi salam, kimuyamba obutagwa mu nsobi mu kiseera kye tulimu, oba okubeera nti nno tabuzaabuzibwa. Bwe tuba twogera ku byamagero bya nabbi Isa alayhi salam, nabbi Isa alayhi salam abantu bamwawukanamu emirundi 3. Omulundi ogusooka oba omuteeko ogusooka gwe gw'abantu abamusussa waakoma, naye nga bwonna obuzibu buva mu byamagero Allah subhanahu wa ta'ala byamuwa. Abamu ne bamusussaawo ne bagamba nti bino ebyamagero tetubirabangako, teri muntu yali abadde nabyo, ekitegeeza ono Katonda. Oba si Katonda kale mwana wa Katonda, oba si mwana wa Katonda kale ayina ekimu kyokusatu ky'obwa Katonda. Abo ne babeerawo era nga be ba Christians. Ne wabeerawo omuteeko ogwokubiri ogw'Abayahudi oba Abayudaaya, bo ne basalawo ate kumuwalanira ddala, ne bagamba n'okugamba nti ono mwana wa bwenzi. Maama we bye mugamba nti byamagero nti yazaalibwa nga talina taata tetubikkiriza wabula mwana wa Yozefu omusalamala. Ne bavumirira maama we, ne bavumirira famire ye, bo ne bagezaako okubeera nti nno bamwonoona bwonoonyi. Ne tuba n'omuteeko ogwokusatu ogw'ekibiina kya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bo ne babeera mu makkati. Tutandikire ku basooka abanaswara oba aba Christians bakkiririza batya mu nabbi Isa alayhi salam. Mbagambe nti be byamagero byabayitirirako ne beeyawulamu nabo bennyini emiteeko 3, ne mubaamu abagamba nti ono Katonda ddala, abalala ne bagamba mwana wa Katonda, abalala ne bagamba nti omu ku basatu. N'ebyo byonna enzikiriza ezo zonna ziba zikujja mu ddiini za bukafiiri oba buwakanyi eri Allah subhanahu wa ta'ala. Ekisooka Allah subhanahu wa ta'ala yakyogerako mu Qur'ani n'agamba nti laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa almasihu ibn Maryam. Bakaafuwala abo bagamba olw'ebyamagero ebiyitirivu Allah bye yawa nabbi Isa, ne bagamba nti Isa Katonda. N'agamba nti waqala almasih, ne nabbi Isa yennyini n'abeegaana. Allah agamba nti n'agamba nti ya bani Israil i'budu Allaha rabbi wa rabbakum, musinze Katonda abange mu abaana ba Isirayiri, musinze Katonda, ye Katonda wange nammwe ye Katonda wammwe. N'agamba nti innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna. Bino bigambo bya nabbi Isa alayhi salam, nti omuntu yenna agatta Katonda n'ekintu ekirala aba yeeziyizza kennyini okubeera nti nayingira ejjana. Agamba nti wama'wahu nnar wama lidhalimina min ansar, obudde bwe gujja kubeera muliro era abamu balyazaamaanya abatalina mubeezi maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Abo Allah n'agamba nti abagamba nabbi Isa Katonda, n'agamba nti abo bakafiiri. Abagamba nti omu ku basatu nabo n'abakaafuwaza, n'agamba nti laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha. Bakaafuwala abagamba nti Katonda ali omu ku basatu. N'agamba nti wama min ilahin illa ilahun wahid.
balina kimanya nti tewali katonda okujjako katonda omu bw'ati n'agamba nti wa illam yantahu amma yaqulun bwe banaaba tebeekomyeko ne bagenda mu maaso n'okukkiriza nti katonda ali omu ku basatu agamba nti la yamassanna alladhina kafaru minhum adhabun alim njabassaako ebibonerezo ebiruma ennyo nabali abagamba nti katonda nti Yesu mwana wa katonda nabo Allah subhanahu wa ta'ala n'abakafuwaza n'agamba nti mattakhadha Allahu min walad katonda tazaalangako wama kana ma'ahu min ilah era tabeerangako na bakatonda beetaba mu bwakatonda bwe n'agamba nti idha la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa kizze magezi aga bulijjo ag'obuntu bwebeeranga ensi tesobola kufugibwa wa presidents babiri oba basatu naye eggwanga erimu bwe riti naye buti ensi yonna bw'oyinza okugamba nti wano waliwo katonda n'oli katonda n'oli katonda Allah kyava atugamba nti idha la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wala ala ba'dhum ala ba'd nti singa waliwo katonda asukka momu buli katonda yandisazeeko n'abeera ne territory ye n'agamba nze natonda abaawano n'omulala ne n'abeera mu territory endala nga naye ali mu abo be yatonda agamba nti wala ala ba'dhum ala ba'd era abasinga amaanyi mu bakatonda bandibadde bayigganya bannaabwe oba ne babeeranga babawamba Allah subhanahu wa ta'ala agamba waqalu ittakhadha Allahu walada subhanahu agamba nti bagamba nti katonda yazaala omwana subhanahu katonda yawukana n'ebitonde kyava agamba nti qul huwa Allahu ahad gamba nti katonda ali omu Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad tazaala era teyazaalibwa oye Allah subhanahu wa ta'ala omu gwe tusinza abo bo neberanga enzikiriza y'abanaswara betubategeezezza obulungi nti buba bukafiri ate abayahudi bo mbagambe nti bo basalawo munyooma bunyoomi bamuvumirire bamuyite omwana wa malaya omwana wa Yusufu an-Najjar omusalamala Allah subhanahu wa ta'ala nabyo nabigaana namutukuza ne famire ye nagamba Allah subhanahu wa ta'ala ngayogera ku famire ya mama wa Maryam nagamba nti wa idh qalatil malaikatu ya Maryam inna Allah astafaki wa tahharak wastafaki ala nisa'il alamin jukira malaika wezagamba Maryamu nezimugamba nti wayo go Maryam mazima Allah akulonze nakutukuza akulonze mu bakyala b'ensi bonna nakutukuza nabeeranga Allah subhanahu wa ta'ala yasalawo abeere maama wa nabbi we Allah subhanahu wa ta'ala singa yali mukyamu singa yali mwenzi Allah yandibadde amubikirira mu Qur'ani abeerenga amuwaana abeerenga atukuza famire ye nabo ne tukimanya nti endowooza yaabwe nkyamu era nabo bukafiri wa amal muslimun nayatemwe abasiramu mwe mwadda makkati nabbi Isa alayhi salam ne mumwagala ne mumanya nti nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala era muddu mubaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala ali omu ku bannabbi ab'enkizo ku balala okuzaalibwa kwe ddala yazaalibwa nga talina taata n'ekyamagero nga Allah subhanahu wa ta'ala bwakola ebyamagero ebirala Allah subhanahu wa ta'ala kyagamba nti mal masihu ibn Maryam illa rasul era ne mukkiriza nti ye mubaka bubaka Allah gweyogerako n'agamba nti tali kirala kyonna awamu n'ebyamagero byonna byalina illa rasul okujjako mubaka kad khalat min qablihi rusul n'ababaka basooka bamukulembera abalala n'okubeera omubaka si yasoose agamba nti wa ummuhu siddiqa ne maama we yali mwogezi w'amazima maama we teyakolako bikyamu abayudaaya be bamuwaayiriza Allah agamba nti kaana yakulani ta'am Isa ne nnyina baali balya emmere ng'abantu abalala bwe bagirya ekyo ekiragira ddala nti kiba kikyamu okubeera nti no osuubira nti okubeera nti osuubira nti Isa alina ekitundu ku bwakatonda Allah subhanahu wa ta'ala n'ayogera n'atulaga nti okuzaalibwa kwe nga talina taata kimu ku byamagero eby'amaanyi nga bw'oba oyagala ennyo oyinza okugendako mu suratu Ali Imran n'osoma okuva ku aya 32 paka ku aya 62 Allah n'akunyumiza engeri ki nabbi Isa alayhi salam gye yazaalibwamu ne famire ki gye yavaamu etalina bukwate bwonna ku Allah gwoyinza kugamba nti nno mwana wa Allah wabula erina bukwate ku Adamu ekyongero tukakasa nti mu bantu abazaalibwa nga bava mu lulyo lwa Adamu alayhi salam Allah gwe yakola nga amujja mu ttaka
Allah subhanahu wa ta'ala era ekyafaayo ky'okuzaalibwa kwe n'akitunyonnyola mu bugazi mu suratu Maryam n'agamba nti wadhkur fil kitabi Maryam idh intabadhat min ahliha makanan sharqiyya. Suratu Maryam Allah subhanahu wa ta'ala n'atunyonnyola n'agamba nti jjukira ekyafaayo. Allah subhanahu wa ta'ala ng'atunyumiza ku Maryam aya okutandikira mu aya ya 15 paka aya ya 26 mu suratu Maryam bw'oba oyagala naawe okuddamu okubeera nti nno ogaziwa mu kyafaayo ekyo. Allah agamba nti fattakhadhat min dunihim hijaba fa arsalna ilayha ruhana fatamathala laha basharan sawiya. Maryam yatambula ka evening walk n'abeera nga yeesamba abantu be. Allah subhanahu wa ta'ala n'amusindikira malayika Jibril gye yali atumye okubeera nti etuukiriza ekiragiro kya Allah abeere nga afuna olubuto nga talina musajja. Maryam olw'okuba teyali muwala ng'abawala bano ababulijjo abagenda ne buli gwe balabye, Maryam yeekanga n'agamba nti inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya. Yamulaba Nabbi Jibrilu ng'ali mu kifaananyi eky'omuvubuka omulungi ennyo atalabwangako ku kyalo. Singa yali muwala mwononefu yandyegombye omusemberera, naye yamugamba ekigambo kimu n'agamba nkwekingiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'oba oli mutya Katonda nviira. Ekyafaayo nga bwe kigenda n'abeera nga Jibrilu alayhi salam amunnyonnyola n'amugamba nti ndi bubaka okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala antumye okubeera nti nno nkuwa oba nkugabira omwana omutukuvu Nabbi Isa alayhi salam. Bw'atyo yamufuuwa mu kikondoolo. Maryam alayhi salam maama wa Nabbi Isa n'afuna olubuto n'abeera nga alufuna. Abamanyi abamu bagamba nti lwali lwangu terwamalayo bbanga, abalala ne bagamba nti lwamalayo ebbanga abakyala lye bamala nga bali embuto. Naye ekyafaayo ekyo tewaliwo jjira kugamba nti Isa nti mwana wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kyava agamba nga yeewuunya abalowooza nti okuzaalibwa kwa Nabbi Isa nga talina taata kyamagero nnyo ekisobola omuyisa omwana wa Katonda. N'agamba nti inna mathala Isa inda Allah kamathali Adamu. Bw'oba oyagala okutegeera obulungi ng'okozesa ku magezi go, agamba nti ekyafaayo ekyo ekya Nabbi Isa alayhi salaamu ewa Allah kiringa Adamu. Naye ate Adamu yeewuunyisa okusinga Nabbi Isa. Kyava agamba nti khalaqahu min turab. Allah ye Adamu yamukola mu ttaka n'agamba bugambi nti kun fayakunu, beera n'abeera. Era bw'atyo bwe yagamba nti kun Nabbi Isa alayhi salam maama we n'afuna olubuto nga tabadde na musajja ne kubeera okuzaalibwa kwa Nabbi Isa alayhi salam. Ekyo ne kibeera nga ky'ekyamagero ekisinga ekiviirako okubuzaabuza abantu ne batankana mu Nabbi Isa alayhi salam nga bwe mbagambye. Ekyamagero ekyokubiri Nabbi Isa Allah kiyamuwa nakyo ne kiviiramu abantu okulaba nti tetugaana wa kitalo nga Allah nga bwe nabagambe bwe yawa bannabbi abalala era ebyamagero, naye ate tekimutuuseeyo gye bamuteeka. Ekyokubiri kwe kubeera nti nayogera nga mwana muto. Kimu ku byamagero Allah bye yamuwa nga bwe yawa bannabbi abalala era kyayogerako mu Qur'ani n'agamba nti wayukallimu nnasa fil mahdi wa kahla wa min as-salihin. Nabbi Isa ajja yayogera n'abantu mu buto mu buwere bwe. Allah subhanahu wa ta'ala kimu ku byamuwa era ya Nabbi Isa alayhi salam Allah yamutenda nti omu ku baddu ba Allah abalongoofu eyitasobola kwewaayiriza nti mwana wa Katonda oba Katonda. Era bwe yali ayogera mu bigambo ebitono bye yayogeranga muto yagamba nti inni Abdullah, ndi muddu wa Katonda. Atani alkitaba waja'alani nabiyya, yampadde ekitabo ate n'anfuula nabbi. Waja'alani mubarakan aina ma kuntu, n'anfuula ow'emikisa buli wonna we nnaabandi. Wa awsani bisalati wa zakati ma dumtu hayya, nannaamira okusaala n'okutoola zaka ebbanga lye nnamala nga ndi mulamu, nannaamira okusaala. Ekyo kiraga Nabbi Isa alayhi salamu yeekakasaako ng'abalala nti Allah yamutonda okubeera nti amusinza, so si kubeera nti agabana ku bwakatonda bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mu byamagero ebirala naye bw'oba weewuunya ekyo ekya Nabbi Isa okuba nti yayogeranga muto, ate tekikwewuunyisa kisussa kubanga si ye yasooka. Abamanyi mu kwawukana kwabwe mu hadithi ya Abu Huraira beegatta nti abantu basatu bayogeranga bato.
abamu ne bongerako okunaabala ne bagamba nti bali 7 naye nga abasatu abataliko kubuusabuusa mu hadithi ya Abu Huraira be yanyumyanga ajja ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba nti asooka ye Nabbi Isa alayhi salam naye si yekka owokubiri n'agamba nti ye mwana omuto mu kyafawe kya Jurayj arrajulu salih omusajja eyali omulongoofu omusajja yali mulongoofu ne bamutega malaaya nejja wasinziza bwajaniriza okubeera nti alowoozezze kugisomesa malaya negenda nefuna olubuto olw'omulunzi w'ente nemala nerangirira nti oli omusajja gwe mwana wana nti asinza Katonda mbadde yankutte n'okunkwata n'abeera nange era ono omwana we Allah subhanahu wa ta'ala nakola ekyamagero omusajja abaga mumuleeta omwana gwe bagamba nti wange ne bamuleeta omusajja wasinziza yamukubako obukubi bwati n'amugamba mwana gwani kitaawo omwana yali yakazaalibwa n'agamba taata wange ye gundi omulunzi w'ente awe n'abeera nti nno yali mu bantu abayogera nga bato nga Nabbi Isa bwe yayogera omulala mu hadithi ya Abu Huraira qisatu ashabi al-ukhdud ekyafayo ky'abasajja ky'abantu bali abawakanyi bamawale be bali basazeewo okutta olw'okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala omukyala yali akutta omwana we muwere ne bamugamba nga bagenda ne bakuma omuliro ne basima enkonko nga buli agamba nti Katonda ali omu nga bamusuulamu ne bamutta omukyala ne bamuleeta n'omwana we baagala okumusuulamu omukyala n'atya n'agamba nti nanditidde ate obulamu bwange naye omwana yali agenda kugondola okwagala ennyo omwana akkirize okwogera ekigambo ky'obukafiiri omwana n'ayogeranga muto n'amugamba nti maama nywerera ku kigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala nti ali omu abo be bantu abasatu abali mu hadithi ya Abu Huraira abamanyi abamubongerako owookuna mu kyafayo kya Nabbi Yusufu alayhi salam Nabbi Yusufu omukyala bwe yamuwaayiriza n'agamba nti nno Nabbi Yusufu yabadde amukwata washahida shahidu min ahliha Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu Qur'ani nti yajulira omujulizi mu bantu bawaka abamanyi abamu bagamba naye yali mwana muto nga tannatuuka kwogera naye abamu bagamba nti yali muntu mukulu atasuubirwa kubeera nti emyaka gyalimu asobola okulimba abalala babaweza 7 abalala ne bagamba nti 9 naye kye tujjamu nti Nabbi Isa alayhi salam okwogera nga muto si ye yekka eyogera nga muto raddul basar Nabbi Isa alayhi salam mu byamagero Allah era yamuwa okuddiza okuwonya amaaso abantu abalinga bazaalibwa nga bazibe b'amaaso ng'asobola okubeera nti abakwata ku maaso n'abeera nti nno bawona ne baddamu ne babeera nti nno balaba Nabbi Isa alayhi salam yawonyanga obulwadde bw'olukuku yabuuliranga abantu ebintu embeera zaabwe nojja nagamba nti ekoleseeyo kino na kino ekoyinayo kino na kino naye era ekyo tekimufuula Katonda kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yakimuwanga ekyamagero kubanga bibali bategeera naye nga Allah agamba inna Allaha indahu ilmu saa wa yunazzilu al-ghayth wa ya'lam ma fi al-arham Allah byabimanyi teryamanyi wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu ebintu ebyekwese teryalina bisumuluzo byabimanyi okujjako Allah subhanahu wa ta'ala Nabbi Isa alayhi salam mu byamagero ebirala 7 Allah byamuwa ebyenjawulo kubalala ekyomukaaga kwe kubeera nti nno yakubanga ebifaananyi nakuba ekinyonyi n'abumba ettaka n'alibumbamu ekinyonyi bw'alibumbamu ekinyonyi n'afuwamu ne kifuuka ekinyonyi ne kibuuka era awo abamu ne bagamba nti oyo yali Katonda netabeerangako Katonda kubanga Allah subhanahu wa ta'ala ekyamagero ekyo ate alina gwe yakiwa omulala gwe tugenda okwogerako atali Nabbi Isa alayhi salam ekyomusanvu kwe kubeera nti nno ihyaul mauta yamuwa okulamusa abafu era ku buyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala kubamba gambye nti ebyobusawo lwe lulimi abantu abo lwe baali bategeera era yalamusa Azar yali mukwano gwe n'afa n'alamusa Ibnul Ajuz ne binti al-Ashir wa Salim bin Nuh Nabbi Isa alayhi salamu abantu abana yabalamusa ku buyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala ebyo byonna
Allah teyabimuwa kumuyita katonda wabula Allah yabimuwa abantu bamukkirize nti nabbi wa Allah alese ebintu ebyenjawulo kyava agamba nti wa rasulan ila bani Israil ndi mubaka eri abaana ba Israili anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum nti mbajidde n'ebyamagero okuva eri katonda wammwe anni akhluqu lakum min at-tin nti ngenda bakolera mu ttaka obutaka kahayati at-tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idhnillah mbakoleremu ekifaananyi ky'ekinyonyi male kifuwemu kifuuke ekinyonyi kulw'obuyinza bi idhnillah era yakyongerako nagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala nagamba nti ubri'ul akmaha wal abras nja kubeera nti nno mponya abantu ab'endwadde enzibu ng'olukuku wa uhyil mauta n'abafumbalamuse biidhnillah era kulw'obuyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala agamba wa unabbiukum bima ta'kulun njababuliranga bye mulya wama tadakhiruna fi buyutikum ne bye mutereseeka byonna yali abyogera kweyita katonda nedda Allah agamba nti inna fi dhalika la ayatun lakum in kuntum mu'minin ebyo byonna bibeere byamagero musobole bwembeera nga muli bakkiriza mukkirize nti ddala nabbi Isa Allah amutumye era omu ku bannabbi be kakati Allah subhanahu wa ta'ala bw'abeeranga ye nabbi Isa yakyegaana n'alumiriza n'agamba nti ndi muddu wa Allah singa kyali kyekintu ekyokwewaana nakyo singa ddala yali mwana wa katonda yennyini eyandyewaanye naye agamba nti waji'tukum bi ayatin min rabbikum mbajjidde n'ebyamagero okuva eri katonda wammwe fattaqullaha mutye katonda wa ati'un nange muŋŋondere singa katonda wabula nga nabbi wa inna allaha rabbi wa rabbukum katonda ye katonda wange nammwe ye katonda wange fa'buduhu mumusinze hadha sirat mustaqim ero lyekkubo eggolokofu ebyali bigambo bya nabbi Isa alayhi salam tetugaana nabbi Isa yalina ebyamagero bingi era Allah byataawa balala naye mbagambye tewali kyamagero kiraga nti katonda oba mwana wa katonda kubanga mu byamagero bwe tuyitaayitamu mu byamagero omusanvu bye twogedde Allah bye yawa nabbi Isa alayhi salam mbagambye nti era waliwo ebibifaanana tugambye ekyokubeera nti nno yatondebwa nga talina taata talina maama nti nabbi Adamu alayhi salam ne Hawa be baamusooka ne bazaalibwa nga tebalina taata ne maama ye yalinako maama kale teyalina taata obufuzi Allah yamuwa amaanyi naye ate waliwo bannabbi Allah be yawa amaanyi nga nabbi Sulaiman alayhi salam nabbi Sulaiman Allah yamuwa obubaka obwakabaka n'agamba ye kennyini wahabuli mulka la yambagi li ahadi min ba'di yagamba nti mpa obubaka nga yeesabira oleme kubuwa muntu yenna oluvannyuma lwange Allah subhanahu wa ta'ala n'abumuwa yatumanga amajinni yatumanga empewo yakolanga kye yali ayagala nga alagira bulagizi naye teri yamuyitako katonda wabula yasigalanga era byamagero bya Allah subhanahu wa ta'ala yeyogeranga n'ebinyonyi yamanyanga ennimi z'ebinyonyi Ibrahim alayhi salam bwoba okyewuunya kiri kye tugambye nti yalamusa Ibrahimu alayhi salam naye yalamusa naye teri yamuyita katonda Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu Qur'ani wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyi al-mauta Ibrahimu yalajanira katonda nagamba katonda wange ndaga olamusooti ebifudde si mutima mubi Allah subhanahu wa ta'ala namubuuza nti qala awalam tu'min Ibrahim tokkirizanga paka olwaleero kyasobola okubuuza nti katonda olamusooti ebifu qala bala walakin liyatma'inna qalbi nagamba nti katonda wange ndi mukkiriza ninjagala bwagazi mutima gwange kubeera nti gutebenkera qala fakhudh arba'atan min at-tayr Allah namugamba nti kwata ebinyonyi bina fasurhunna ilayk thumma ja'ala ala kulli jabal minhunna juz'a thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya namugamba nti kwata ebinyonyi bina obikutule obiteme obitte obikutule kutule obufi omale obigabanye ennyama yabyo oba ebitundutundu byabyo bigabanye ku nsozi omale obiyite yatina kasaya bijja kujja Allah jabbigatta biddemu nga bwe bibadde bibuuke bijje wooli wa'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir na ekyo era Ibrahim teyeyita katonda Allah yamala namugana yokimanye nti katonda alina obusobozi ku buli kintu kyonna nabbi Musa alayhi salam Ibrahimu Isa yine ebyamagero bingi ne nabbi Musa naye alina ekyamagero
kyemumanyi obulungi twakyogerako mu khutuba yakuba omuggo ennyanja ne yeeyawula nekola amakubo n'ayitamu n'abantu be naye era teri yagamba nti Katonda oba alina ekitundu ku bwa Katonda wabula bakkiriza nti kyali kyamagero Allah kyeyamuwa abantu bamukkirize. Ibrahimu alayhi salaam abalabe be bamusuula mu muliro be yali akowoola niye omuliro tegwamwokya. Allah agamba nti qulna ya naaru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, ne tulagira nti muliro gwe beera bardan, beera bunnyogovu, wa salaman ate ng'oli wa mirembe. Abamanyi baali bavunula aya eyo bagamba nti singa Allah yagamba nti beera bunnyogovu, amaanyi g'omuliro n'obunnyogovu bwandibadde butta nabbi Ibrahim alayhi salaam. Ne Allah yagamba nti wa salama ng'ate oli wa mirembe eri nabbi Ibrahim alayhi salaam. Naye ekyo tekyamuyisa muntu era alina ekitundu ku bwa Katonda. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ala ihsanihi والشكر له على توفيقه وامتنانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد abampuliriza abalungi nziramu okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala n'okusasira n'emirembe ku mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nenziramu nate okubalamira okutya Allah subhanahu wa ta'ala n'okubeera nti no mumusinza awatali kumugattako kintu kirala. Mukhutuba esooka twogedde ku byamagero bya Nabbi Isa alayhi salam, ne tukikatiriza nti Nabbi Isa ebyamagero omusanvu Allah byamuwa si yekka gwe yawa ebyamagero okutuuka okubeera nti bamuyita Katonda oba omwana wa Katonda, wabula kikkakatako okwekenneenya ebyamagero ebirala Allah subhanahu wa ta'ala byawa bannabbi be abalala, otegeere nti nno byali byamagero Allah byamuwa abantu babeere nga bamukkirizanga nabbi we so si nga Katonda. Naye waliwo abasiraamu abamu ate abakitwala obubi, bwe bajja ne basanga oli ng'agambye nti Yesu mwana wa Katonda oba Yesu Katonda, ate bo basalirawo ddala Nabbi Isa kumuwalanira ddala. N'agamba Yesu totubuulira, simanyi musalaba biki, n'atandika kubeera nti nno ataavumirira Nabbi Isa alayhi salam. Ne Nabbi Isa nabagambye nti ffe mu nzikiriza yaffe tuli makkati, tetumuyita Katonda ate tumuyita mwana wa bwenzi, tetumuwalana ate tetumunyooma wabula tubeera, ate tetumusukkulumya wabula tubeera makkati ne tukkiriza nti muddu mu baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, naye ayina enkizo nti nabbi mu bannabbi be era gwe yawa ebyamagero ebyenjawulo. Naye waliwo kyamakulu okubeera ntubeera ng'olwaleero esigadde ennaku 2 okubeera nti nno tugenda ku Krismasi, kiba kya buvunaanyizibwa gwe omusiraamu okumanya okwetaba mu kujaganya kwa Krismasi kiramulwa kitya ku ggwe ng'omusiraamu. Tetunyooma nzikiriza z'abalala, buli omu alina nzikiriza ye, ate n'okukkiriza sosobola kuteeka mu muntu, kubanga ne Nabbi sallallahu alaihi wasallama yalwana taatawo omutaasira muke paka Allah n'amugamba nti innaka la tahdi man ahbabta, toyina buyinza buluŋŋamya gw'oba yagadde, walakin Allah yahdi man yasha, wabula Katonda yaluŋŋamya gw'aba yagadde. Mu aya endala n'amugamba nti wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim, oyina obuyinza oba obusobozi obuluŋŋamya abantu eri ekkubo eggolokofu. Yali ategeeza kunnyonnyola nti gw'osobola amazima ogatuusa ku muntu n'omunnyonnyola okuluŋŋama ne kusigala gy'ali, naye ate n'otakola bulabe. Abamu mukola ensobi ne muvuma buvumi bantu nti ate mwabasinza Yesu n'omuvuma, naye n'ayagala okwesasuza n'avuma Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yabitugaana. Agamba mu Qur'ani n'agamba nti wala tasubbu alladhina yad'una min duni llah fayasubbu allaha adwan bighairi ilm, temugezangako ne muvuma abantu abalina bye basinze ebitali Katonda ne bagamba nti katuvumemu Katonda waabwe. Ojja kubeera nga gw'ofuuse ensonga ey'okubeera nti nno Allah avumwa, naye nga gw'okwetaba mu kujaganya okwo si kituufu, kubanga kinyiza Allah subhanahu wa ta'ala. Allah agamba mu Qur'ani nti takadu samawatu yatafattaruna minhu, nti eggulu omusanvu lijula okweyasayasaamu, watanshaqqu al-ardh, n'ensi yennyini gye tutambulirako nejjula okweyasayasaamu, an da'u lirrahmani walada, buli olunaku we lutuuka abantu ne bagamba nti Katonda yazadde. Wama yambaghi lirrahmani an yattakhidha walada, ki Katonda ekimubulako, ki ekimukenderako ekimwetaagisa okuzaala omwana? Buli azaala kimanyiddwa ebizaala bifa ate ne bisikirwa.
kiba kitegeeza nti Allah waba yazaala waliyadhu billahi omuntu tosobola nakyogera nti asobola okubeera nti nno avaawo asikirwe tekiriyo wabula kinyiza Allah subhanahu wa ta'ala wama yanbaghi lirrahman an yattakhidha walada katonda talina kyeyetaaga kuzaala mwana in kullu man fi samawati wal ard illa ati rrahman abda ebintu byonna ebiri ku nsi ne mu ggulu bijja kujja mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga baddu abamusinza era abagonvu. Nabbi Isa alayhi salam tumwogeddeko ate Nabbi Isa yennyini yeegaana. Allah agamba nti idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta linnasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min duni la. Allah yamubuuza nti Allah jamubuuza nti Nabbi Isa gwe wagamba abantu nti bakuyite Katonda ne maamawo. Nabbi Isa alayhi salam ajja kwegaana agambe nti subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihi ilm, sisobola kwogera bye simanyi. In kuntu qultu faqad alimtahu, mba nabyogera bampayiriza buwayirize mba nabyogera wandibadde Katonda wange obimanya. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lam ma fi nafsi, komanye biri mu mutima gwange nze simanyi biri mu mutima gwo. Bwetyo tulina okubeera nti nno tukkiririza mu Nabbi Isa alayhi salam. Ekiddirira ekisembayo kyembalamira nti abantu abamu bayitwa ku mikolo ne babeera nti kale naga nti anze si enzikiriza yange naye ne yeetaba. Nabbi sallallahu alaihi wasallam mwewale okwetaba mu bintu ebiyinza okuviirako Allah okubanyiigira, kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, omuntu yenna akkiriza mu Katonda n'olunaku lw'enkomerero, fala yajlisu ala ma'idatin yudaru alaiha khamr, tokkirizibwa wadde nga toonywa omwenge okujja okutuula ku mmeeza naye ng'eriko abanywerako omwenge. Ekyo nakyo mubeerenga mukyewala. Waliwo ekyafaayo kyenfundikira nakyo. Omumanyi omu bajja ne bamubuuza, omuntu yamubuuza bwe yasomesa n'agamba nti amajinni Allah subhanahu wa ta'ala yagakola mu muliro. Najja n'amugamba nti ekitegeeza tegajja kubonerezebwa na muliro, omuliro tegujja gakosa. N'amugamba nti lwaki? Nti gakolebwa mu muliro. N'amugamba nti mbuulira ddala omuliro, ekintu ekyakolebwa mu muliro kirikosebwa kitya n'omuliro? Omumanyi teyamwanukula, n'amukuba bukubi luyi. Omusajja mukwekanga mu bulumi n'amugamba sheekhe nkubuuza bubuuza kumanya ate onkuba. N'agamba nti ekkubo lyenkosizza lirijja okusinga okutegeeza ky'obuuzizza. Nkukubisizza ngalo ezakolebwa mu mubiri ogwakolebwa mu ttaka naye olumizibwa, na bwe kityo Iblisu wadde nga shaitani zakolebwa mu muliro n'amajinni nezijja kulumizibwa omuliro. Allah subhanahu wa ta'ala bw'aliba azookyezza n'abo abajja okubeera nti nno bazigoberera. ألا وصلوا وسلموا على خير خلق الله فقد أمركم الله بالصلاة والسلام عليه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد كما أمرتنا، اللهم صل على سيدنا محمد كما يجب علينا، اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أي الله ويكتيوا ngabo tukunganyiza wano mu nyumba zo. Ai Allah beera ngo tusaako okusaasirako. Ai Allah beera ngo tuwonye ebikemo olunaku abantu lwe bajja okugamba nti wazaala oleme kubeera nti nno otussaako obusungu bwo. Ai Allah beera ngo oteeka mu baddu bo b'osaasira olubeerera. Allahumma inna na'udhuka min al-kufri wal-faqr wa na'udhuka min al-qillati wadh-dhilla wa na'udhuka otuwonye okubulwa emirembe mu ggwanga lyaffe. Eggwanga lyaffe olifuule ery'emirembe era ettebenkevu olubeerera. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuru Allah al-'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi wa alaihi yazidkum wa la dhikru Allah akbar wallahu ya'lam ma tasna'un. Fa aqimis salah.